Ennono TV tugenda gironchinga essaawa yonna tugenda kulonchinga Nnono TV era week 2 eddako bwenejja nga tumaze studio zaffe era tuli mu kuteekateeka studio zaffe. Njagala kubategeeza mu abali eyo nga ddala osobola otufunirayo kompyuta naye nga kompyuta eyo eva ku generation 10 okudda waggulu oba ngeri high chi simanyi baziyita high 7 simanyi high chi n'ebirala ebyoluzungu sibimanyi nnyo naye ng'osobola otufunirayo laptop nga nnungi n'ogituweereza ng'osobola otufunirayo kompyuta zino ennene ennungi muziyina mu office nga ddala mwali agadde programu zino zitambule mu maaso kamera black magi n'ebirala nga mwagala programu zino muzifune kubanga situzitunda mutuwe ku bintu. Eriyo omuntu eyali ku simu n'atusuubiza iPhone 17 yali 17 simanyi pijo oba omuntu oyo muwogerako naye esimu tugyetaaga esobola okukola emirimu. Tulina ebintu bingi mwabalina laptop nga zisobola otuyamba twetaaga laptop 12 tusobole okulaba nti kimufeemu ayongera okutereeza emitimbagano zaffe bassebo ne banya musobola ozigula eyo. Abantu abalokola abasiraamu baweesaayo ddyo kono n'atamanya baweesaayo kono ddyo n'atamanya beebeezimbire ebitongole byaffe. Teri agenda tuyamba abaana b'abaddugavu tukalubiriddwa nnyo olw'ekitundu ky'okwekubagiza. Nange singa saatandika tiwaali ndabye teriyo musawo wa kinansi mu ggwanga ayina live gye tulina oba ayina content gwe tulina taliyo content waffe yeefaanana buli muntu yali etaaza okumulaba oba mukatwiki oba musiraamu kwega kibawe n'okuyigiriza ku bintu ebiriko history nga si bya bitabo. Kakati obudde buno era mu history oyo twetaagayo abantu abagenda okuwandiikamu ekitabo ate kisobola okuyamba ku bantu abalala. Kitegeeza nti nga ttiimu Ennono TV oba obuwangwa n'Ennono Media twetaaga abantu bangi okutwegattako gye muli eyo tusobole okuyambako eggwanga. Kino kitongole kyekisunsula ebyo bye tugenda okubawa kyova olaba nti twebaza abantu bonna baddukanya ekitongole kino. Kale nno bassebo ne bannyabo eyo gye muli nti tubadde ku kigambo obukko era twawukanye wano n'ekigambo nga kigamba nti gwowe ekibinja kya Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa. Tuyina ekibinja kya jjajjaffe Kaasamitala gwe Kabona Nnyanja okimanyi nti ejjembe lya jjajja lye bayita Kannamwenge yalijja Bunyoro. Kati era ejjembe eryo gw'omanya otya Kabona Nnyanja oba yalijja ku jjajjaawo gw'Omunyoro. Okimanyi nti waliwo ejjembe lya jjajja lye bayita Mwerengere jjajja alijja Tanzania. Kati gwe Mutanzania gwenkolako okimanya otya oba jjajja ejjembe eryo yalijja ku jjajjaawo. Tuyina emmandwa eya Binego, tuyina ejjembe erya Kayizi, tuyina omusambo oguyitibwa Lutindanjezi jjajja omusambo ogwo yagujja mu Bwakabaka ku lusozi lwe bayitamu Kigali e Rwanda. Kakati gw'omanyi ki oba yali jjajjaawo. Jjajja Kaasamitala yawasa omukyala mu Chwezi gwe yawasa. Olwaleero ojja kunsanga nga nange mu kuwasa kwange mubaddemu Abachwezi ate nga baliko Ennono eyo. Kakati kiki kye njagala okugamba nti gw'ogenda kufuna obuzadde n'amaanyi go olw'ennyumba ya Kaasamitala eyo era mu nnyumba ya Kaasamitala mujjukire abawaaba wano mweyo ennyumba ey'essubi mwe tussa ekita ky'omwenge. Lwaki? Kubanga oyo ye nnabbi eyakuŋŋaanirwako amaanyi agabasembeza mwenna nsobole okubavumula n'okubajjanjaba. Kitegeeza nti ennyumba ya jjajja eyo Kaasamitala mwemuli kye bayita omukago kubanga mbadde mwebuuza nti mmwe abaana bengenda okuva mu nsi nga sibawadde ddamula mugenda kubeera mutya mwenna ndibawaddamula. Oyina omukago ne Kaasamitala ddamula ono ogiramuza buki bulungi era kyova olaba nti osobola okukwata ku bantu kyova olaba nti Nnaalongo osobola okujjanjaba abantu kubanga Nnaalongo bona ogenda okwetunulira mu kitundu ekyobuchwezi gyova ojja genda okwesanga nti jjajja Kaasamitala nze kambanyumize taata Ssenyonga Mugerwa azaala nze yatuzaala abaana abalenzi 2 nze ne baba Kiwanuka. Taata okuzaala abaana abalenzi 2 oluzaalo lwali lumbuze yatuzaalira
ku myaka 4 oluzaalo olwo bwe lumubula n'agenda Sembabule ne bamuwa ensuwa nga ya mimwa 2 ne bagiteekamu amazzi n'agisibamu olweza n'ebbombo. Kakati taata kwe yatandikira okuzaala era buli mukazi gwe yabeera naye nga bamaze omuwa ensuwa eyo kwe twava. Ffe oluzaalo lwaffe yalunywa lunywe, lubaalo waffe yali wa busulwa. Ffe baatunyinze banywa bunywi mu luki mu luzaalo. Kakati gw'okimanyi bulungi nti Nnaalongo Namayanja akola ku bazzukulu wano, okimanyi bulungi nti ava Sembabule ate jjajja wa taata wange gye yanywa oluzaalo. Kati gw'omanyi ki oba yalunywa mu famire y'Abannaalongo abo? Kuba nange baŋŋamba bugambi nti oluzaalo yalunywawa Mawogola. Kakati ojja genda okwesanga ng'ebintu byonna Kabona Nyanja byokola wano ate nga ne Nnaalongo byakola nga byawukana nga muyina akakwate. Kitegeeza nti abantu mwenna benzijanjaba wakati mu kweyisa obulungi mukijjukira nti Muhammad yabuuza n'aga nti nze nja kubeegaana abo bataali ba kibinja kyange. Kakati omuntu nga toyina kibinja kyo toyina gy'ova gye wava okwegaana. Mu abaana benzadde abalwadde benkozeeko abantu bemmazeemu wano obukko muli ba kibinja kya jjajja Kaasamitala era ne mu kufa kwammwe mujja kulangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu singa munaafa temukutuddeewo luganda olwo. Kubanga obwedda kibamenya nimuga nti ngaafe balinze nnyo bassenkulu kakati ffe abatannafuuka tukola tutya. Olwedde muli batukuvu n'emizimu gyammwe gijja kudda naye ng'emizimu egyo girayira Jjumba Lubowa Aligaweesa Kaasamitala Segawa. Emizimu gyammwe gijja kuba girayira ekyo kati nga giina ennyumba gye gisinziira ekiggwa omugwera ensonga olubiri mwe mwaweererezanga. Kitegeeza bazzukulu bammwe ebika byammwe abaana bammwe ekika kyammwe abakyala bammwe bagenda kuba bagabana ku mukisa ogwo kyenkanyi. Akabaka akola ne bakabaka. Omuntu bw'abeera ssenkulu atuuka n'afuna omusambwa gwe bayita kabaka bulamu. Mwabasamidde Lubaale mumanyiiwo owe tugambira nti taata mpa Lubaale wange. Kakati kabaka bulamu oyo Kinene Batenda Walumbe Kijjoloto Sewamala oyo jjajjaffe gwe tusaba Lubaale senkulu. Kitegeeza buli senkulu atuuka n'akola omusambwa gwa kabaka bulamu. N'akola omusambwa gwa Kinene Nnyumba ogwa kitaka kya Nawansi kubanga bwe tuba tuzimba ekiggwa tufunawo ennyumba ey'essanja eya Kabaka Ndawula Guluddene, Ndawula Ssekisaka Ssemwezi, Ndawula Katyonsanze, Ndawula Sseruggula Miryango. Bassenkulu ne babazimba ennyumba meka teriyo kiggwa kye tuyinza kusimbamu lwango nga tebazimbye mu nnyumba ya Kabaka ani Ndawula. Okitegedde? Kakati Ndawula oyo Kabaka Ndawula kakati olw'okuba nti ssenkulu ono okumuwaddamula aba yafuuka kabaka ow'abazzukulu abo, aba yafuuka kabaka ow'ekika ekyo, aba yafuuka kabaka ow'abantu abo bakolako kubanga ye kabaka abaka obubaka okuva eri Ttonda Namugereka oba okuva emisambo okuva eri Ttonda Namugereka n'abaka obubaka ne bukka mu Kasolya ne bukka ku Ssiga ne bukka ku Mutuba ne bukka ku Lunyiriri ne bukka mu Lujja ne bukka mu Nju mwova ne gabeera amaka g'emyoyo ne tujjamu ekigambo maka mwe ge tukulembera. Kati ssenkulu oyo abaka obubaka okuva mu maka ago gonna n'abutuuse ewa Kabaka bulamu oba ewa Kabaka Kinene, Kabaka Kinene n'abutuuse ewa Ssewamala ewa Kabaka bulamu. Kati kabaka akola ne bakabaka oyo ye kabaka atwawulizaako obwakabaka atuwaddamula. Ffe tuli bakabaka b'emyoyo. Mpalabuse nnyo. Kakati mu kubaka obubaka ne tufuuka bakabaka b'emyoyo. Kabaka akola ne baani? Ne bakabaka. Kabaka takola na bambowa, kabaka takola na baddu, kabaka takola na bakopi, kabaka akola na balangira. Ffe ekitufuula abalangira ne kitutikkira engule
tunti tuba twalangirirwa ewa Kabaka Bulamu ne tufuuka basenkulu bataata abakulu mu luzungu gwe bayita Godfather. Weewaawo Ssaalongo, kitegeeza nti kubanga bwe tudda mu sayansi obwakabaka bwonna buba ne bwe tuyita bajjajja b'obwakabaka. Yeewaawo. Yeewaawo. Era bwe tutunula obulungi be batuuza olukiiko oluvaamu obuwabuzi Kabaka alyoka ayise ki? Etteeka. Asala omusa. Yeewaawo. Kitegeeza nti tutunulira basenkulu bano okubeera nga be batuula ku lukiiko. Anti ffe tutuula ku lukiiko lw'emyoyo. Tawulira obubaka bwe baakomawo ng'ambaga nti program jjajja agiyise jjajja ku kyoto. Agisabye eve mu kiwu edde ku kyoto, program eddemu ekitangaala. N'asaba abazzukulu ababadde bateekako akabaani nga bakateerako munda n'abagaba bateekeko luku, bateekeko kasaana, bateekeko muwemba, bateekeko ndagi. Akabaani kali ke babadde bateera munda ng'akabaani ako oyinza n'okukasanga nga ka payini ng'ate omuti ogwa payini situlina bwe tugunnyonnyola wano ng'akabaani ak'omuwafu kayinza okubula n'aga nti tubatemera endagi, ensawo z'eddagala oba ensawo z'emiti egyo tozirabye. Njagala Kabona Nyanja baleete ensawo egyo egy'emiti egyo bazireete wano abali ku live balabe, muzisituleyo ensawo ezo muziteeke wano abali ku live balabe. Kakati ensawo ezo tujjemu omuti ogumanyiddwa nti kasaana, omuti ogumanyiddwa nti eno ndagi, omuti ogumanyiddwa nti guno muzzanganda. Abazzukulu bano bakole ne Kabaka, otegedde, guveemu omukka, omukka kibeere ekire kiveemu amazzi baddemu banaazibwe obujja. Kye baali batasobola kukola ku kyoto eky'omunda, kye baali batasobola kukola kabaani, yafulumya program n'agizza ebweru. Budde bwa nkuba obumanyi bulungi, ddi lwe twakola programu wano enkuba n'etonnya. Kuliko amaanyi g'Obwakatonda ebweru nti jjajja ku kyoto. Otegedde? Kati ensawo zirabi Nakasongola gye bazitema nti ku kyoto ku lunaku luli oluwedde twabula ki akasaana kati bakaleese. Era jjajja n'awa n'etteeka nti buli agenda okukuma akasaana aweeyo nnusu mmeka 1,000 akasaana ako kaleme obutaddamu kubulawo. Bamukwasa omuti, kati omu bamukwase gwa kasaana, omulala bamukwase gwa ndagi, omulala bamukwase gwa ntayinduka, bamukwase gwa muzzanganda, omulala bamukwase gwa nnongo. Ennongo yeyimirirako okulongoosa, endagi endagiriro, omuzzanganda kwe komyawo, akasaana ke kasanyawo. Olw'okuba tubiteekako ku kyoto omulundi gumu, buli omu kyaba akutte gukola omukka lumu, ekire ne kivaamu. Abantu ababadde ku live wano buli muntu n'afuna kyayagala. Kakati olaba obunnabbi obwo, olaba amaanyi ga Kaasamitala. Kaasamitala asigala wa maanyi. Abaleete ensawo, abantu abali ku live balabe. Ate ebintu byakuyiiya, ebintu titugatta bigatte. Titwagala kuyiiyaamu. Kubanga ekintu ekisinza okuleeta embeera y'okuyiiyaamu kwe kulowooza nti ebintu si bitegeke era ebintu tibibaawo. Abantu lwaki bagenze bafuna obuzibu? Omuntu kwe kuyimirira ku kisaka n'atandika okusomesa, n'ayimirira ku kabira ako kaliko omuzzanganda kalina mu nnyumba, ennyumba yameramu omuddo, n'aga ati nze ndi ku ttale noonya ddagala, eddagala likwatibwa ku ki? Likukwatibwa mu kabira awo, kamera eraba kabira kyokka ng'ayimiridde ku kkubo, ne mu kibira tagenzeeyo. Otegedde? Njagala olabe emiti egyo gyonna nga bw'ogiraba gitemebwa nga gyegyo gyennyini. Otegedde? Nga gyegyo gyennyini. Kasaana. Kitegeeza n'omuntu eno bagiyita ennongo, muti mubisi. Eno baguyita omuzzanganda. Okitegedde? Guno gwe bayita omuzzanganda. Eno gye bayita ennongo.
okitegedde kakati kitegeeza nti ekyoto kino kye tukuma wano omuntu ali eyo ajja kumanya nti kangende ku Nono TV kangende ku live kasita ku live tibagenda kusobola kuŋŋamba nti bagenda kundaga mu kamera kangende nange nkuma ekyoto nga nkikumisa omuti ogw'omukisa ffe tukuma wano ebyoto waliwo tulabyeko nga tukuma kalitunsi waliwo mulabyeko kubanga kalitunsi si muti gwa wano ojja kusanga omuntu akuma kalitunsi nga naye atunka buki tuyina emiti Katonda gye yatuwa nga yendagiriro yaffe okitegedde bulungi kati kitegeeza omuntu ajja kuyimirira ate emiti egyo tigireetebwa muno tigikola na wiiki kati jaggwawo luli ne twogera nti emiti gikoze ki kakati olaba baleese ensawo naye buli nsawo eyo gyolaba awo ya mitwalo 20 kati tugamba nti obuti obwo omuntu bw'asasula nusu 10 kitegeeza tibujja kuddamu kukola ki kuggwaawo lwaki tuyita abantu bajje bakuma ebyoto situloleete ate obadde ki njagala otegeere Kaliisa emiti ogirabye kubanga oyinza okulowooza kati egitalina makulu ntema gyaki ntuuka okugiteekamu ssente bwe gityo nga tibirina makulu kubanga eri enku oziraba ndeeta fuso namba ate oba weeziri ate gyo ndeeta gyaki kitegeeza nti ebintu ebyaffe obwakatonda bwaffe si bwa bigambo nti yogera bwogezi onoowona si kituufu obwakatonda bwaffe bwa mikolo so si jajja nkwataako baŋŋambye nfujjaako eddusu eddusu ŋŋenda likufujjako nga n'ekyoto kikoze eki ŋŋenda kukugamba nti tukume ekyoto tukifukamireko nga n'omuti gwego gwa ndagiriro nga naawe onoonya ndagiriro mu mirimo gyo otegedde emiti ogirabi kati omuntu yeebuuza nti naye ejjumba aginoonya ddi kale mutuule ndowooza otegedde kati tupakira ne gibeerawo n'abagitema ne bamanya nti katuginoonye kati guno baguyita omuseese gwagenda okuseesa ekyoto guno gwe muti Katonda gwe yakola nga guseesa mulekeraawo mulekeraawo anti abantu njagadde bakitegeere nti titwogerako byogere mbutuyina omuti guno era bwe guba gwaweddewo ng'oli azza okkuma ekyoto tumugamba ojja kudda ku Lwokuna emiti gyakoze eki kyetujjanjaba abantu ng'abantu betujjanjaba bawona ate kati olwaleero titukumidde bali Bulaaya titukumidde bali liddawa emiti egyo gigenda kusumululwa gyategekeddwa dda buli muzzukulu ali wano tugenda kujjako kamera be bagenda okwekumira ekyoto boogere ku nsonga zaabwe kubanga bamaze n'okutegeera enkola gye tulina okukola ki okukolamu kakati abantu abali wano abantu abajja wano osigala lubaale wa yeruse osigala obwakatonda bwe bweruse osigala omukisa gwo gweruse kubanga okola n'omuzimu oguyitibwa kaasamitala Jumba tujja kumuyita ow'ekitalo Jumba tujja kumuyita ow'amaanyi muli mpita ow'amaanyi nga mmaze kufa kubanga essaawa yonna nsobola okusobya kyovola situlangirira muzira nga muki nga mulamu kubanga ajja kwonoona kale singa abantu abamu nammwe be mulabyeko nga twabalangirira mu bazira twali badde tetuwedde kati olw'okuba Jumba akyali mulamu bagenda kumulangirira era ebyafaayo bya Jumba byakoze ebyafaayo byange byenkoze byonna bijja kumanyika nfudde n'amakulu gange gonna gajja kumanyika nfudde n'abaana bange balintegeera nfudde na bano bensamiza balitegeera nfudde era balikaaba amaziga nga baga nti taata avuddewo laba ennaku gye tulina titukyasobola kuboggola kati batuloga Kiwemba gambira nti bajja kuseesa buseesa kyoto bajja kufukamira bufukamizi ku bijja byange bajja kunkumira kyoto wa Kaasamitala ngenda kukola okusinga bwenkoze nga ndi mulamu kuba kati nange nina ebinnemerera ng'omulya mmere era nenteekayo n'ekita ky'omwenge ekyokukola ki
ekyokwetonda era mundaba nga nkeera ku byoto nkeera ku kwegayirira nange nsobola okusobya ng'omuntu naye nsaba Mukama Katonda ansonyiwe nfiire mbutukuvu neme kufanga bano betulaba ababadde batuukiddwako nga balangirirwa mu bifo by'abatuukirivu basuubirwa okutuukako we batuuka naye nga bambi misege gibadde gituliira munda. Kale Mukama Katonda obwamwoyo bwa Katonda tibabubba tibabulyaza amaanya. Tosobola kunyaga bwa Katonda n'obukuuma emyaka 35 gye mbukuumye nga ndi busawo. Tosobola kubunyaga. Era ovaawo n'ogwa abantu ne babeera nga tebakuweera bujulizi naye ejjumba abantu mumpeera obujulizi si bwe guli. Nze abantu bampeera obujulizi nti akatundu ke twakamulabako musajja wa buvunaanyizibwa si mulyake. Kubanga basebo ne banyabo benzi bambalina naye sibba. Okitegedde si lwakwogera bwogezi naye olw'okuba omuntu tajja kuyimirira agambe nti Jumba oyo ali bw'ati oba ali bw'ati kubanga twafuulibwa ekikolimo tebatwogerako. Kakati tuyina okuyimirira tweyogereko n'abantu basobole okwongera tukola ki okutumanya. Kale abali ku live musomeyo ebibuuzo nga 5, 10, 20 nfundikire programu eno. Naboza wemandi mitala wa mayanja nsobola okukola obukko nannyonnyodde ekigambo kye bayita obweyimirize era nenjogera obweyimirize obuli mu ffe n'emyoyo egiri mu ffe. Bwe weeteekateeka obulungi obweyimirize osobola obukola obukko osobola obukola omutango osobola obukola naye n'oyo senkuluwo wabula tosobola kukola ebyono byakoze aliwo gw'ataliiwo. Tukweyimirira olw'emyoyo gino era ne tukozesa ebyo bye byakaffecce eby'omunda ebintu bingi mu bujjajja nga byakaffecce sibyogerako. Yesebo njagala nno kuvaako ebibuuzo tubitadde bannange n'abali wano kusobola okubuuza ekibuuzo kyonna somesa okubaddewo olwali jajja Mukama yebale kukutuwa waawo sebo yebale okusomesa waawo sebo twalira wamu ne bajjajja mwenna abatudde eyo kuba lwe najja wano waawo sebo nange ndi muntu mukulu naye ndaba ng'enjawulo sebo y'amaanyi waawo sebo sebo kameramaani mwebale nnyo kintu kino kyanjawulo waawo sebo naffe tulina okulaba nti obujjajja bwongera okubuna eggwanga lyonna waawo sebo kyenaate njagala okubuuza jjajja abakikonyeeko teekateeka weeri okukola ekitabo waawo kubanga ekyamazima si buli bantu baffe bali ku mitimbagano batono nnyo abakulaba waawo sebo ate nga bali mu kubuzaabuzibwa okuyitiriva ennyo waawo sebo naye osanga oba oli awo ng'ekitabo ekyo kivuddeyo waawo sebo ng'abantu basobola okubifuna mu mabookshops waawo sebo nakyo kijja kwongera nga n'ennono TV yaffe nga n'omulanga gw'okubidde eri gavumenti waawo sebo bwetuwuliriza osanga erituwa amayengo waawo sebo nga n'ekitabo kyaffe ekyo jjajja nsaba nakyo mukyongeremu amaanyi naye nga neyanziza nnyo neyanzege ttiimu yonna eri wano waawo sebo waawo sebo sebo taata njagala kubulya sijja kwogera amanyago naye njagala kubulya nti ekitiimu yonna gye tulina olaba abantu abatudde awo ku kamera okuva kwoli gwolaba ataddeko enkofiira eyo yajjajja Sewamala ye musajja asinga okukwataganya emitimbagano mu nsi yonna era obutuuze bwabeera mu Amerika naye wanajjawo lwa bujjajja muyivu okuva ku ddaala erya diguli okudda waggulu gwolaba amuddiridde ku ddaala erya diguli okudda waggulu gwolaba amuddiridde ali ku kamera ku ddaala erya diguli okudda waggulu gwolaba abuuza ebibuuzo asoma PhD kati tufuna abantu abayivu abali ku nsonga ono atudde wano masters mu management ya TV kati twetaaga bwetaazi bantu bikozesebwa era ekinfudde bwekiti bwavu
singa nina sente nina abantu abali equivalent secretary general ali mu kuwandika kitabo ku Kenyatta International University agenda kufuna bwa professor Mudaka Web akolera wawe ye secretary general w'ekitongole kino. Kakati omuntu bw'atulaba mu mbugo atutwalira ddala era omulamwa gwaffe tukolera ddala ekintu ky'okuweerera abaana era abaana bali ku masomero. Nanga ayogera naawe first born ayina degree amuddirira agenda kumaliriza degree. Tututta obudde obw'okuweerera kubanga bwali buyivu obwatwala ennono zaffe. Kati abantu betukolagana nabo bayivu ku buli ddaala era babubolaba eri abalina degree mu journalist. Kyovolaba nti kamera titukkiriza mulwadde oli kukwata simu. Essimu zibeera zaffe kubanga ajja kukoleramu ebitali biki. Agende ku Nono TV, agende ku mikutu gyaffe alabe ebyo bye twagala okuteekayo. Lwaki twagala okwejja gye baatunyika okudda awalala. Era njagala kutegeeza tuyina ekitabo kye bayita Muzaawula. Muzaawula kiggwayo nti abo abazaawula omwana w'omuddugavu okudda ku gundi. Kiriko page 806. Twakikola dda ne tukifulumyako kopi mutwalo ne tuzitunda ne ziggwawo. Abantu b'obujjajja bakabona ne babba ssente ezo ne batwala ne batunda ne babba ssente ezo ne zitadda sitwasobola kuba kitabo kirala weekiri. Era bwe tufuna ssente ezisobola okufulumya ekitabo tusobola okifulumya naye ndi mukono gumu. Siina donation, siina muntu yenna yali ampadde mitwalo 2 kuddukanya kitongole kino nkiddukanya omukono ogwo Jumba Lubowa aligaweza. Omuntu kwasobola okuyimirira n'agaati omanyi oyo mwavu kubanga kyeneetisse takisobola kikola kimanya. Singa nze musawo w'ekinnansi alina zikalina ezisinga e Kampala ezisinga emukono naye nze Mukama Katonda tiyantuma ekyo yantuma busomesa ate obusomesa kati oyinza otya okutuuza wano omuntu alina masters ye nga tomusasula onoomugjayo otya ku NTV oba ku Bukedde TV ajja obeere naye. Kitegeeza wateekwa okubaawo ki ssente. Kati ekitundu kya ssente abantu baffe abali ebweru ku ddaala lye baliko nga bawulira omulimo guno tuyambibweko mu nkola ey'ekyama oba ey'olwatu. Ogamba nti jjajja ekitabo nakiwulira naye nze ndeese ssente tukube kopi 10. Nyinza okuzaala omwana ne mmulya nsobola okwebba. Nze jjajja ndeese kompyuta, nze ndeese kamera yiino. Jjajja tutandike tusobole okuba nga tukola ekintu bwe kiti. Omulimu gujja kukolebwa kubanga ebintu bino byonna biri tumaze okubidocumentinga bakiyita bati. Kakati abantu abaliwo basobola okuwandiika era basobola bizanya mu firimu kubanga already biri ku ntambi. Ate waaka wa myaka 10 omu atataaganyiziddwa olw'okuba sitwalina bantu bali ku mutindo naye ng'ebintu weebiri kati gwolowooza ebintu by'empalabusa olwaleero bikola peegi mmeka mu kuwandiika simpitirivu. Kale nno n'ebigambo ebyo nsaba nga bw'osobodde okusiima kyeyongereyo nammwe abali ku live ebintu tubyetaaga kubanga olaba live eno tugikola olwaleero olw'okusatu okuva ku ssaawa 1 mpaka ssaawa 3 ne tugikola ku lw'omukaaga okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 9 nga tuli live tuli mu kusinza ne tugikola ku lunaku lwa Sunday nga tukola music ddagala. Nti ebigambo bino namala ne mbiteeka mu music ne mbiteekamu nenkola album nenkola ennyimba 30 nenzita omulundi gumu nga nzitadde ku Vevo ku Boomplay Spotify naye nga nnyimba za busomesa. Era kati ninawo oluyimba oluyitibwa Walumbe oluyitibwa Ndawula ninawo oluyimba oluyitibwa Amadda g'Abamweyana. Kati ezo nyimba mpya sinaziteekayo na ku mutimbagano naye nga nzikoze mu 4K ne zigendayo era kyekyaleetera okuwangula award. Nze nawangula award ya Independent Music Award
mu Hollywood e California naye nga basinzidde gye nateeka ennyimba basinzidde mu video ze nato omulundi ogumu ne basinzira mu quality y'ennyimba n'okuba nga nina record label wano gye bayita Bam Records. Ekyo nakikola nenga nti ebigambo bino lwaki sibiteeka mu music ekyo nakyo nenkikola ne omukutu gwa music nagwo weguli kati ku lunaku olw'Essande tubeera ne program bagiyita music ddagala etandika kuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 7 ngikolera waka mu Arkwright kati buli lunaku olaba nga lulimu program ene yajjajja ku kyoto yava ku yajjajja mu kiwu tuyina program buli kiseera ezirabika nti tuwongerako ngenda okuva mu nsi ne bannange nga nina byenkoze eki byendeseewo mbadde nyanukula ekibozi kyo sebo yewa nze nsangibwa Mukono ekyalo bakiyita Kirowooza oviiramu ku Uganda wali ku Bishop Stage ekkuba eridda ku UCU Uganda Christian University oba Esseeta ku kkuba eridda Namiryango n'ogamba Muntwale wajjajja Jjumba mu Kirowooza ku Bukenya Road gw'alina essimu yo genda mu Google abaana basomyeko genda mu Google wandikamu Jjumba Lubo Aligaweesa Google egenda kuvuga mpaka wano ew'okutandikira kusooka kunoonya mukugu Jjumba Lubo Aligaweesa kubanga tosobola kulagirira munno kkubo lyotakolangaki lyotayitanga mujangu onoonye jangu tutuule kubanga nange olaba mpaayo obudde mbasomese kitegeeza nti kyenjogera nkyagala ate nina ekigendererwa wabula kye nalabye lwaki obuzindaalo buno butuuka ne bukola ne mubeera nga live zammwe tezirina maloboozi nti butuuka ne buggwako omuliro kakati ate ne gwasigala nga kapini mwekali kitegeeza amaloboozi gaba tigakyajja wakajjeemu obitegedde amasanyalaze jajja Kiwanuka yagakujjako jangu oguleyo endiga ennume emmyufu tuzeeko amasanyalaze nanti bagamba sembuzi eri ku nkondo yerinunula abaana mukasa mugagga sembuzi eri ku nkondo embuzi eyo tugikolerako omusingo okwoleka jjajja nti obuka ogenda kubumala entegeka omuntu oli gwe twayogeddeko gy'osamirira basabo ne banyabo ogenda mu masaba agamu ng'abantu abaliyo batamidde ng'abantu abaliyo balwadde envunza nga balalu banywedde omwenge kakati gwe n'obuuza nti waali agadde omwana wabeere mu kifo kye batasalako nviiri waali agadde njagala otunulya omutwe gwange ngugjeeko ekisingo gwe bw'ontunulya nga nyambadde essuuti n'onsanga ku nnyonyi n'essenga kulannama oyinza okunsanga n'ogamba nti ndi musamize bw'onsanga mu Amerika oyinza okunsanga n'ogamba nti ndi musamize bw'onsanga e Dubai osobola okumanya Lubaale mulungi Lubaale si kikolimo abantu baffe bayonoona Lubaale abantu be balowooza abaliko Lubaale be balalu banywa emmindi basiirira amannyo batamiivu bakola ebintu ebitategeerekeka mmwe be muyita ab'obujjajja naye ng'omwana we ayinza okwegomba omulalu enviri zigudde eno akwegombe wenna otamiira buli lunaku akwegombe nti naalisamidde Lubaale wa taata naye nze waliwo omwana atayagala kusamira Lubaale wange Salongo bagamba mu Lubaale yababukala era tavaako mulwadde waawo sebo olwakadde tugenda kufundikira wabula Salongo twesanze nti obusomesaawo waawo abakulu fetero okubufuna abalina kaddata n'abasigadde abaana baffe tuyingidde oluwummula twesanze nga obujjajja bwatuggwako lwaki tebukyagenda mu maaso lwa nsonga bazadde baffe tebabimanyi ate n'obudde obunaabitumanyisa tebabukola ki tebabuyina tukoze tutya okulaba nga omulembe ogujja gune gutegeera obujjajja Salongo oba omaliriza nako tugende omulembe omutinzi kyusa nsi ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba ennono media oba enzikiriza oba obuwangwa n'ennono media oba ennono TV twategese okusomesa mu luwummula abaana ba S4 abavudde ku ssomero senior 6 university abawummudde aba P7 abazadde abalimu obuwangwa n'ennono mutuwa abaana
abaana tubasomese ate be tugenda basomesa tugenda bibawako ne certificate kubanga mbagambye nti tulina abantu abali ku mutendera ogwenkanankano kusomesa kakati abaana mubampe mumpereza abaana mbateeketeeke abaana bagenda kuveeyo bagende bakokeresa abaana bagenda kusuula ebibbo byebweru abaana bagenda kuba amalaalo g'embooko kubanga tiwababuulira omanyi wabaddewo omulembe gw'okumanya lubaale ne wabaawo omulembe gw'okusamira naye nga tebamanyi kati musamidde nnyo nga musamira bye mutamanyi kati tusamire bye tukola ki bye tumanyi kitegeeza muyina okutambula n'okumanya mutuleetera abaana abawummudde ku lunaku olw'omukaaga luba lwakusinza omuzadde jangu n'omwana wo tutule okusinza kuba kwa bwereere ebintu bino situbitunda bya bwereere mujje tugabe saaviisi ekyo kye muli tusiimako nga tufudde n'abagambye nti situyinza kulangirira jjumba mubazira nga mulamu titusobola kubanga tujja kuba twakamulangirira amera amalala asobye omuzira bamulangirira afudde ebirungi byenkoze birina kumanyika nga ndi mu ttaka we bayimirira ne baga nti yakola kino yakola na kino taata yatugamba bwati jjajja yatugamba bwati omusajja oyo yali akola bwati ng'omaze kufa gwayagala bakuwane ng'okyali mulamu wano mu bulamu ffe tuli mu situlago era bassebo ne bannyabo toyinza kuntwalaganya n'enkuleka tikisoboka sisobola kuleka kubanga tuli mu situlago wano obulamu bwe tuliko gwe bwonsamba nga nange nkusamba bwonninya nga nange nkulinnya kubanga togenda kundekawo ojje ng'onsiimuulirako ebisooto ng'olowooza nti ngenda kukuleka tikisoboka nanti otuweereza erinnya lyo ne tukkumira obweyimirize bwe nayogeddeko bassebo ne banyabo katukoole bajjajja baffe nteekeko akasaana nammwe bajjeko kamera tugende tukole mukama wange Ssaalongo guno museese jjajja tuseesezzaamu kkiriza abazzukulu bonna abali wano kkiriza abazzukulu abali emitala w'amayanja kkiriza abazzukulu b'awamala abali wano kkiriza abasawo b'ekinnansi abali mu nsi kkiriza abantu bonna ab'obujjajja Ssaalongo babeere nga baseesezzaamu olunaku luno olwaleero jjajja omuseese guno kkiriza abaana baseese ekyoto kino jjajja okiwangire eddala obawangireko omukisa obafuggyeko eddusu tonda namugereko omusajja omukulu Kasamitala ne banno b'oyita nabo kkiriza mukama wange Ssaalongo nga bwe ntaddeko omuseese ogwo Ssaalongo eno Nnongo jjajja nga yenna nnyini kulongoosa ye nnongoosa longoosa abaana balongooseza omukisa balongooseza eddembe tulongooseza obuwangwa bwaffe n'ennono abaana bajja wano okuteerako akabaani Ssaalongo okuteerako akasaana jjajjaffe okuteerako akazigo jjajja ozigule abaana bano Naalongo siigako akazigo tufaayo siigako tulongoose bweza mukama wange n'entungo n'obulo bataddeko jjajja mukama wange eddembe riddewo jjajjaffe guno muzaŋŋanda jjajja komyawo eŋŋanda zonna ezaayonooneka Ssaalongo komyawo abantu bonna baddiza ensimbi mumpe ku kasaana jjajja kano kasaana nsaba abaana bonna bagenda okufukamira ku kyoto kyo basaanire nsaba abaana bonna bagenda okufukamira ku kyoto kyo jjajja basaanire mu maaso go abaana bawe omukisa obawe obulamu obawe eddembe saanyaawo ebyo ebibi byonna ebibadde bibatawaanya jjajja nsabye abaana obakulembere jjajja guno muyoola yoola omukisa eri bazzukulu bo yoola omukisa eri eddembe yoola buli kimu yoola ensimbi abaana bayoolera omukisa olina bazzukulu bo ababadde mu Kampala jjajja bayooleddwa amazzi ne gagenda gabatawaanya jjajja baddize ensimbi tibamanya we bayita kuzifuna bazirabye nga zigenda baddize guno muyoola abali ku kyoto kino mwenna mugende muyoole ompaaki ndowooza tukozesa egyo abassebo ne bannyabo maze okubasabira nsaba live ey'olwaleero
mukkirize olwaleero bwe tukomye ate mutulinde ku lunaku olwa Sande mutulinde nga mugoberera program zaffe genda ku Nono TV subscribe genda olabe tumaze okufuna okuwabulwa jjajjaffe Kasamitala Segawa Mukiibi erinnya Mukiibi liggwayo nti Mukiibi ekyo jjajja Mukiibi Sebukko mwe yajja ekitundu eky'obulamuzi Mukiibi yeddira Lugave Mukiibi ekyo kwali kiseera kyakufa bwali bulumi kakati mwe yajja jjajjaffe Mukiibi Sebukko mwe yajja omusambo guyitibwa Nakatanza musambwa gwa Balugave kakati Mukiibi linnya kkulu nnyo lyakira wano Katende nja kubuulira ebintu bingi bikwatagana ku kikeeki eky'aboolugave kati jjajjaffe Mukiibi Kasamitala Segawa tuweereddwa amagezi nga gatuweebwa Kim Fame ku Nono TV atugambye programu ya Jjajja Jjumba Lubowa aligaweesa emitimbagano gye tuteekayo video 12 ku Nono TV ne tuteekako video emu Nono TV olunaku erina okufeedingibwa video ezitakka wansi wa 10 kubanga waka waali buli lunaku erina okufeedingibwa video ezitakka wansi wa 10 kubanga waka waali Nono TV gwe mutimbagano gwaffe ogubadde waggulu gwe mutimbagano gwaffe oguzeemu okukka nsaba buli programu zonna eziri ku mikutu gya Ssaabakabona ne Nono TV eteekwa okubaako era bwe tuba tukola program music ddagala ne Nono TV eteekwa okubaako abaddukanya emikutu ndowooza timujja kuyomba nkyogeredde na ku live kati ekyo kikolebwe emikutu gyaffe gibeere nga gikola ki nga gitambula bulungi nsaba Katonda w'abajjajja abawe omukisa bano kabateekeko babaviire musembere wane wa Nnaalongo abawe muteekeko museeseemu Katonda w'abajjajja abampeera omukisa